Senge yango bayo abeera antuga ampanda amarusu mu mutwe angoba mu kisenge. Ono ye Sharon Natukunda ne Richard Nkusa bwe bali mikolo gy'okuhingira egy'abatuusa ku bufumbo obutukuvu emyaka 3.5 emabega. Natukunda ye muwala omukulu mu maka ga Moses Tashobe ne mukyala we Lona Natuha abawangaalira mu Triangle Zone e Mulago. Sharon Natukunda abadde yakamala emyaka 3.5 mu bufumbo ne Richard Nkusa. Mu bbanga eryo bazaaliddemu abaana babiri ng'omukulu wa myaka 3.5 n'omuto wa 1.5. Kyokka ku bbalaza nga 16 Desemba omwaka 2024 gwe twakakuba emabega abazadde baafuna amawulire okuva ewa Richard Nkusa bba wa muwala waabwe Sharon Natukunda ng'abategeeza nti mukyala we yabuze. Ye yankubira n'ambuuza nti mami nti Sharon ali eyo, ne muddamu nti nedda tetunamulaba. N'angamba nti Sharon yagenze n'alekawo n'abaana. Ndakomayo wakasaawa 2:00 nensanga taliiwo ng'ate alesewo abaana ng'ennyumba zizaawo buzza. Bakazaala muwala batandika okuwulugumya amasimu buli nsonda mu booluganda n'emikwano nga teri abawuunako nti alabe ku Natukunda. Abantu nga 6 ekiro ekyo ne bangamba nti tebanamulaba. Ne twebaka nga tetuli bulungi ne bukya n'enseramu n'emukubira. Ne mugamba mutabani Sharon yarabise. Nanga nti Sharon teyalabise. Abazadde b'omuwala ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kuwulira nti ate Nkusa akutta abaana abakunguza ku bazza gye bamuzaala e Masaka mu kifo ky'okuba baleetera e Mulago awaliraanye entinda gy'abeera ne muwala waabwe. Tutandika okwebuuza lwaki addusiza abaana tatulinze na kutuuka ate nga ye yatukubidde. Kale ate wakati wali maid kati nga nyina kusooka ku sexualinga bwana bubeeremu safe hands nze ntandika okunoonya omuntu kuba kino kintu kipya. Mama w'omuwala atugambye nti yasalawo awulugumize bazadde banne Masaka essimu era bye bamuddamu ne bimwongera okwesikamu. Kubeera nazaala wa Sharon ne mugamba mutabani we yagambye nti Sharon yabuze n'alekawo abaana. Oyina ky'okimanyiiko mukulu munange? N'angamba nti siina kyenkimanyiiko. Ne mubuuza ate nga bali mu kuleetera abaana bagenda kuleetera abaana kati gwe tomanyi nti mutabani we aleeta abaana? Naga nedda. Abazadde b'omuwala beesitula okutuuka ewa Nkusa entinda Kigoowa ne basanga nga kituufu tali yatutte baana Masaka. Kyokka waliwo omukyala gwe bagamba ow'omudaala atunda emmere alina bye yabasunirako. Tugamba Sharon nasembayo okumulaba ku Lwomukaaga ng'akkirira ne bebi we. Naye awo we nasembayo naye oyo omwana alina ennaku nnyingi. Oyo omwana baawa amutulugunya. Oba gwe mama wa Sharon kimanye nti Sharon abona Sharon baawa amuto kyalinga ate tamuganya kwogera na muntu yenna wano. Olwava eyo bazadde ba Sharon Natukunda baggukira ku poliisi okuloopa okubula kwa muwala waabwe kyokka bagamba neeno okutya kwabeeyongera. Ne tusanga nga tanaba ku ripootinga ne tubanjulira ensonga. Awo taata w'abaana n'atandika okubabuuza n'atandika okwogera bino nti lwaki agenze n'atwala abaana nga tanaba ku ripootinga. Poliisi yateeka Nkusa ku bunkenke yeeyanjule era olwava e Masaka gye yali atutte abaana n'agombebwamu obwala. Ninge Richard atuyisaamu amaaso naddala nze yangambira mu maaso ga OC station n'angamba ngenda kukulaga ngenda kuyigiriza. Kyenva mpulira nga nvudde mu buntu ne mugamba gw'oyigirize nze. Ono yatwalibwa mu maka g'okugaaza era abazadde b'omuwala baagenderako. Ekyabakanga kwe kusanga ng'ebintu ebisinga mu nnyumba omwami yabiggyeemu. Okutuuka mu nnyumba ng'ate abadde asenguka n'entebe ng'azitutte kucekinga engoye za Sharon temuliimu nakamu mu nnyumba. Ne tugamba nange Richard lwaki totubuulira Sharon bw'ali kuba kakiraga nti obadde odduka. Kaakati kye nakoze nga tuyingira mu Christmas kwe kuggyamu sofa sets ezibadde enkadde nezitwala ewaka wa mukyalo. Bino byonna okugwawo bazadde b'omuwala bagamba nti muwala wa bingi byazaayitamu nga waliwo n'emabegako omukolo yabategeeza nti tamulabako ate enkeera n'abagamba nti yamuzudde. Yanziramu nga munyiivu n'obusungu n'agamba bakomawo. Negamba bannange kale nenkitwalira awo. Ate lugende waka nenva ku mulimu nga taliiwo. So kati guno gwali gwa kutaano naye emirundi yena egy'emabega gyonna bazadde be babadde nga bambuulira nti waali azze wano atugambye ABCD. Emirundi yene egy'emabega
gyonna mbadde nga mulaba nga musanga mbazadde nga sigenda nko ku poliisi nti kumulipootinga nti yabuze. Waliwo n'okutulugunyizibwa okulala kwe batugambye muwala waabwe kwe yabagambako nga tannabula. Olwasemba okumulaba Sharon yatugamba nti amukuba, abeera amukuba gyatamidde n'amukuba n'amurangira bino ne bino n'ekirala bimukubira bye twamuwa mu kuyingira. Musajja abisombasomba n'abimaramu mu nyumba. Bwe mbibuuza angamba nakusasula dda wale ndi wadembe kutwala ebintu bino bintu byange. Agenza okubula mbunga n'ebisenge baabyawula. Senge yangobayo abeera antuga ampanda amarusu mu mutwe angoba mu kisenge kati mbadde maze emyezi 6 nga navaayo lwa butali bwenkanya bwa bba wange yantontoza. Ku lw'omukaaga oluwedde twakulaga emboozi y'omukyala Sharon Natukunda eyali awenjebwa oluvannyuma lw'okubula ewa bba Richard Nkusa mu maka gaabwe Ntinda Kigoowa. Okubula kwa Natukunda kwatuusa n'abazadde be Moses Tashobe ne mukyala we Lona Natuha okuwawaabira mukoddomi waabwe n'atuuka n'okuggalirwa ku poliisi nga balowooza nti yalina ky'amanyi ku by'okubula kwa muwala waabwe. Ng'ebula ennaku 3 okuwera omwezi okuva lwe yabula, Sharon Natukunda yakukunuddwa ku kyalo Kiteezi Kabaga Kayanga mu disitulikiti y'e Wakiso gy'abadde apangisa akazigo. Ngo gwawaabibwa omuntu yabula omwaka ogwedde poliisi badde munoonya ne okutuusa lwe tuzudde mu Kabaga ero siwane Kitezi Nangabo sub county. Enjo okuli akazigo kabadde apangisa twasanze poliisi egyebunguludde. Natukunda yalabisenga mukovu nga kizibu n'okulowooza yakaseera kaaliwo nga bamuyiwako n'amazzi n'oganywa. Ogwaffe gubadde gwakwokya Natukunda bibuuzo era ekisoose kyakutunnyonnyola ekyamuddusa n'asalawo okwekweka. Navaayo lwa butali bwenkanya bwa bba wange yantontoza. Ate we nagezaako okwogera nti mutwale ku poliisi nga tebawuliriza. Omukyalo ono nga yasomako n'atikkirwa ne diguli mu Library and Information Science okuva e Makerere atubulidde nti okutulugunyizibwa kwayogerako kuvudde mabega nga bulijjo afumbira ku nkato. It's the very first time he tortured me when I was pregnant. Yes, he tortured me a lot. But I was like, I think the man will change. But he refused to change. So I've been there for quite a long time. And I could be there for my children. Tubuuziza Natukunda lwaki teyaddukira mu bazadde be. Lwa nsonga emu nti yali agenda kunsangayo ate ayagala okunzizaayo nti ki ayongere okunchu. Kati I first came here to relax, then I let them know where I am so that they can do what? They can know that I'm still alive. Agamba nti bba Richard Nkusa amuwaayiriza nti mulwadde wa mutwe ne yeekwekamu ekyasigale nga amutulugunya. Tayagala kumpuliriza, instead ampita ki muguwa ddalu. Ne mugamba, how can a mad person cook for you and you eat? Do for you house chores. Look after the children. Then nosigala ng'ogamba nti ndina omuguwa eddalu. Natukunda agamba ekyasinga okumumenya omutima kyakumugoba mu kisenge kyabwe. Waliwo kyolanga era nakyo tekisoboka. You stay with your husband in the same house. But he chased you out of the bedroom long time ago. And he's still adding on that torture, telling you what, you go away. I saw that I cannot take it anymore. N'ensonga eyamulesa abaana okuli ow'emyaka 3 n'ekitundu n'owogumu n'ekitundu n'atalowooza ku kyakubatwalira bazadde be agikonyeeko. Bazadde bange yali tayagala mbatwalire baana. That was the major issue. Yes, nga takyagala. N'ebigambibwa nti yerema okumira eddagala ly'omutwe n'atuuka n'okutwalibwa e Butabika abitangaazizzaako. Yali nti depression, gye yali agamba nti that is depression. But then you tell the person that it is depression, and then you keep on treating that person in the same way that I'm talking about. It is not. Then nakiraba nga tekikola meaning. Yes, tabika gyali antwala nga tudda mu family issues. At the end of it all, nga ba administering the drugs abaguba eddalu.
on family issues which needs counseling just